ndabe n'omutima gwange ndanyanira ze Bobi wange Kyagulanyi batanse mutimba dda Bobi Wine. Omuyimbi King Saha asiiba alowooza ku mukulu munangate Bobi Wine ebiseera byonna abeera amulowoozaako. Kaakati nno abadde akakasa esayidi eno ate nga ba Ford Soldier munnange bavuddeyo wali baatandise dda munangate engeri y'okkabanjaamu akalulu ak'omukulu munangate Bobi Wine. So ngenda kubeera nga mbikubuulyako mu maaso awo kosa ate era ba Ford Soldier munangate bavuddeyo ne batabukira omukutu gwa BBS Telefayina olw'okuwandiika omutwe okugamba nti nno Bobi Wine yadduse munangate mu Uganda okugamba nti nno embeera yamulemeredde munangate n'adduka emitala w'amayanja. So ngenda kubeera nga mbikubuulyako mu maaso awo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula wenkoyedde vidiyo eno abawagizi b'omukulu munangate Bobi Wine bafunye munangate oluweweero esayidi eno bagamba nti kaakati Bobi Wine bannange kati asobola okulyako ku kamere munnange n'awulira ng'ali seefu anti yamaze dda munangate okutuuka esayidi emitala w'amayanja. Kakati no nga bogezaako okulaba ku bimu byengezako munangate okulaga ebiraga munangate omukulu Bobi Wine nga biteereddwayo abawagizi be wali munangate ku mikutu egy'enjawulo. Kakati no ku sayidi y'emu omuyimbi King Saha avuddeyoko omanyi mu ddoboozi lino likyakutte nnyo akati. King Saha agamba nti ayayanya munangate omukulu munangate Kyagulanyi. ndanyanira mukwano gwange kuba bali benna omutima gwange ndabe n'omutima gwange ndanyanira ze Bobi wange ndabe n'omutima gwange ndanyanira Kyagu wange ndabe n'omutima gwange ndanyanira Bitembo wange ndabe n'omutima gwange ndanyanira Kyagu wange ndabe n'omutima gwange ndanyanira ze Bobi wange ndabe n'omutima gwange ndanyanira Bitembo wange kuba bali benna w'omutima gwange bayiza omutima gwange benna w'omutima gwange bayiza omutima gwange benna w'omutima gwange bayiza omutima gwange. Katuleedinze nnyo akatambi ako ak'omuyimbi munangate King Saha bannange abadde munangate ne ttiimu ye nga bogezaako munangate okulaba mu katambi ako. Ku sayidi y'emu nga nkyali ne Bobi Wine wano munnange bannange abaana tebaggwaayo. Ba Ford Soldier baatandise okkabanja mu ngeri bweti baddira ebipande. Ndowooza mulaba abantu Kyagulanyi batanse mutimba dda Bobi Wine zezo zayina sajja yasinga akalulu laba mutimbye buli wamu ye pulezidenti waffe oyo ndowooza mumulaba abantu ziizo ze yajjayo pulezidenti waffe oyo Kyagulanyi wuuyo utagambwako ziizo zayina ati Bobi Wine aliko kati ate munoonya kati Baakubisiza munangate ebipande ne babitimba nga bogezaako okulaba akatambi ako. Gamba nti bitandise nze nabagamba Museveni ajatuuka ekiseera abenga n'esigize kye kyennyini akitya wano we tuli ewaka ne mu kibira twagala bamufundire. Baganda baffe temuzikiza mwongere mu kaliro temuzikiza wuliriza vidiyo. ndowooza mulaba abantu Kyagulanyi batanse mutimba dda Bobi Wine zezo zayina sajja yasinga akalulu laba mutimbye buli wamu Yes. ye pulezidenti waffe oyo ndowooza mumulaba abantu ziizo ze yajjayo pulezidenti waffe oyo Kyagulanyi wuuyo utagambwako ziizo zayina ati Bobi Wine aliko kati. Yes. Awe tuli ewaka ne mu kibira tumulabise international n'ewaka nga tumulabisa. Mwongere mu Baganda baffe gye twetaagira ddala ekyo mwongeremu.
pulezidenti waffe yonna gyali ali mu kutuyingira, ali mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tufuna obwenkanya, nga tufuna obuyinza bwaffe. Kitegeeza ki? Naffe tuba tulina okwebereramu, tuba tulina okwerwanako, nga naye bwalwana tetulina mumulekerera. Tambuza vidiyo gwe. Ffe we tuli munangate okubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso, wabula nga nkyali era n'omukulu munangate Bobi Wine. Kaakati nno BBS Terefayina yavuddeyoko n'ekola omutwe gw'amawulire n'egamba nti nno omukulu munangate Kyagulanyi adduse munangate mu Uganda, agamba nti embeera munangate emulemeredde. Ba Ford Soldier bataabuse muganda wange. Kansooke nkuzannyiramuko mu katambi kano. Abamerika balina effect gye bayita Dunning-Kruger effect, egamba stupid people lack a capacity to understand that they are stupid. BBS omutogo mwakubye gw'amawulire gwabalabisizza nnyo ne gubakunamya bwe bati. Olaba BBC ey'Ebungereza yawandiise negamba Ugandan opposition leader goes abroad after 2 months in hiding. Nemmwe mwakubye nti Kyagulanyi adduse mu ggwanga kubanga alemereddwa. Kyagulanyi yalemereddwa ki? Omuntu alina kalina, omuntu alina amaato, omuntu alina bichi ogamba nti alemereddwa. Mwakubye ne mugamba adduse. Ki kyamuddusiza mu ggwanga ng'ensonga mwagitaddewo bate mwagitaddewo gye mugamba yamuddusizza? Kubanga poliisi egamba temunoonya, ate mu mwagamba adduse. Yadduse eki? Yadduse mabanja? Yadduse eki? Mutunnyonnyola abantu kiki ekyamuddusiza mu ggwanga kye mwawandiise ku mutwe gwammwe nti yadduse. Omuntu alivinga birooto byammwe gwe yawandiise guno omutwe. Ogamba nti omuntu alina kalina, omuntu alina biiki n'ebirala byonna omugagga nti yalemereddwa, nga gwe tonnalemererwa asula mu muzigo eyawandiise bineeno. Munnyonnyole ki abantu ki ekyamuddusiza kye mugamba ekyo ekyamuddusiza? Dunning-Kruger effect yali ayogera ku mmwe aba BBS neyawandiise ogwo omutwe. Byogeza nnyo munangate abantu obwama naddala wali munangate aba Ford Soldier, abawagizi b'omukulu munangate Bobi Wine bonna babadde munangate nga bakomentinga ku title BBS Terefayina gye yakozesezza nga eyogera munangate ku mukulu Bobi Wine nti yadduse yiyi, nti yadduse eki munnange eside eyo. So bibadde bikyakutte munangate akati okwetooloola wali naddala omukutu munangate ogwa TikTok, Facebook kw'ossa n'emikutu emirala. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminat UG. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubikutuusaako, naye ng'okoze ekintu kimu nga osubscribinze, ebisigadde byonna munnange ate obitwekere.